mbadde nsaba taata tuddemu tukwatagane nga famire. Sirina buzibu nze. Yanzanyo. Kubulidde mu ddiini yaffe. Ffenna tuli basiraamu. Mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Amen. Ate buli omu eddembe ery'okutunuulira wa waalaba waafunira emirembe. Amen. Olaba nga gy'oli mirembe gy'ogirina tewali buzibu. Ffenna tuli bantu ba Katonda. Singa natukako mbeera nga ndi eyo nentuka okukolerayo ekiraamo nga binfundiridde nembasaba ninga ne bantu mwebakite mu nnyamba lwakiri mu lusonde buli omu 10 ng'ettafaali we baakola bane enkomewo nga ndaba sirinawe ngira lwaki temwannyamba oba simanyi mwagana buganyi sooka singa mbuulire. Sitwagana kuba nze nagezaako okugenda nga mbulira buli omu nensalawo nenkubira ne Muhammad ali mu Amerika nembimuyitiramu era Muhammad n'aŋŋamba nti kandabe oba nasobola okukwatagana naye bane nakubako n'essimu e Masaka nembaga nti banne muli awo nti Madina ali mbeera bwati ne bwati naye situmanyi bannange nga ogamba ku bantu olumu nga takwanukudde naye nga mpulira nga njagala banne tusalewo abantu banne obeereko we bagwa nembulwako omuntu ayamba. Weewaawo atulaba omulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegaseeko nako olwaleero nno tutambudde tuli kyotera Kabwoko. Tutindize ne Nahya tuzze naye okusobola okulaba nga tutuukako ate gy'asibuka okutwaliza wamu. Tuzze tubamulaga emboozi ye muzze mugiwulira. Abamu nga balowooza nti osanga byakusaaga, abamu balowooza nti firimu, naye olunaku olwaleero tuli mu maka g'abazadde be. Twagala okuba nga tuwayamu n'abazadde tuwulire ki kye boogera ku mwana ono okutwaliza wamu. Era negatiddwako taata we wali wano ngenda musaba ababuuzeeko tubeere nga tugenda maaso. Taata njagala obuuze ku bannayuganda abo batulaba. Mbalamusizzaako mwenna abatwetegereza abatulaba tusiimye okujja okutukyalirako tusiimidde ddala. Weewaawo omwana ono gwe twogerako yaani amanya g'amatuufu? Nahya n'ava mu Munyenye. Omwana ono kula kwe oba eno gye yakulira okutwaliza wamu kubanga ffe tumulabye bukulu twagala kwongera kumanya. Gye yakulira paka okutuusa n'asomerako eno n'amalirizaako e Kampala naye nga ebbanga lyonna okuva lwe yazaalibwa yakulira eno ebiseera ebirala n'abeera kuva lwe yavaawo n'atandika okubeera mu Kampala paka nakati. Obulamu bwe buzze kutambula butya? Yajja nga yazaalibwa nga mulamu bulungi nnyo. Teyafuna kutataaganyizibwa ng'abaana balwala nti oba yalwala nga bw'atyo yakula nga mulamu bulungi. Situlina buzibu twamusangamu mu kumujjanja nti oba alwadde oba ati paka misomo gye gyonna nga mulamu bulungi. So azze atambula bulungi ebbanga lye lyonna okutwaliza wamu? Tewali buzibu bwonna bwe nali ndabyeko nti alina buno bwe buti ne bwe buti. Kale obutonotono tebubulamu obumulumulu bwe butyo omuntu akosekakosekamu naye nga badde talina buzibu bwonna. Weewaawo negatiddwako ne sengaawe era manye ebiseera ebisinga basenga be bakuza abaana bano era kinkola bulungi. Senga naye ababuuzeeko tulyoke tweyongereyo. Senga omwana ono Nahya ffe yatuleese eno tubadde tetumanyiiyo naye oluvannyuma lw'okuba nti mukwano gwaffe tuzze tukola naye ebintu bingi ne tugamba nti ye lwaki tetutuukako ewaabwe gy'asibuka. Kuba ebimu byayogera abamu balowooza nti azannya na firimu tebakkiriza nti oluusi bituufu byayogera. Njagala okutubuulira ku bulamu nga tonaba nagenda ku bulamu bwa mwana ono sooka obuze ku bannayuganda. Wamalaawo yogerera. Nsanyusa nnyo okubalaba basebo. Ne bw'otakwatako nze nkutte. Era dde basebo. Era dde. Sibe mutya nno basebo. Tuli maama oli otya? Gye tuli basebo. Bitambula bitya eno? Bwe bityo. Mwebale kulonda. Weewaawo. Walonda bulungi oba tebyatambula? Katonda yamanyi. Katonda yamanyi. Kambuleera kabbaasi. Awo toyagala kumanya. Amanya nze Janati Nansamba. Janati Nansamba. Nahya yatuleese. Nahya obulamu bwe twagala kwongera kumanya akulira eno? Yakulira eno ssebo. Okay.
okutwaliza omuntu agala okumanya ku bulamu bwe buzze butambula butya okutwaliza wamu okutuuka okusoma okutuuka okuva eno adde Kampala ave Kampala agende n'emitala w'amayanja. Obulamu okusoma ndoba nkugambye ntya obulamu bwa Nahya asomye mu ngeri ye oluusi etali ya mulembe nnyo. Kusomoozebwa ki okwaliwo mu kusoma kwe? Kaŋŋamye nti ssente waliwo ebbula lya ssente. School fees oyo yatagalanga naye nga Nahya ate okutwalira wamu Nahya singa yava wansi yali muntu nga muntu wa kitone mu nnamizannyo kaŋŋambe bwe ntyo. Kubanga n'essomero lyali limwagala nnyo olw'ekyo nga ye mu nnamizannyo naye Nahya olw'okutaataagana kwa ssente n'atatambuza bulungi era nze namwewuunyera obukulu bwe n'agenda era n'akolako ku mizannyo naye ng'omulaba nti okuva wansi yali muntu mu nnamizannyo nnyo era yali asoma naye nga bw'omanyi embeera zettagalako ne tukula mu mpolampola bwe tutyo mu ngeri yaffe twekulira mu tukweyiya bwe tutyo mu ngeri yonna nga bw'omanyi. So mbeera y'emujja eno okumutwala mu Kampala? Bwe tutyo n'agala ne yeeyiya. Omanyi bw'ogamba nti omwana w'obuwala agenza okweyiiya bannayuganda ebirowoozo ebibajjira biba bingi kuba bw'ogamba nti omwana w'obuwala agenze kweyiiya ffe tusuubira nti omwana omuzadde yandibadde amulabira naddala abawala n'asobola okuba nga avaamu at least okuva ewaka either nga bamuwasizza oba nga afunye omulimu gw'agenza okuba nga akola. So bw'ogamba okweyiiya ojja kwesanga nga omwana agenze kwetunda kubanga nabyo gye biri e Kampala eyo. Teyeetundako sirowooza era saakiwulirako naye abaana nga bwebamanyi kati omwana we bakula bagenda munnange bw'obanga tokyalina bulungi ssente z'oyina kumuwa nga ngende neeyiiya munnange ng'omuntu akuze naye bw'ati bw'atambuza obulamu bwabutambuza mu ngeri ye nga yakweyiiya. Okuva eno gwe nga senga mwategeezebwako oba tugambe nti yapuluka bupulusi mwagenda keera nkyanga omanye eri abaana abava ewaka ne mubonoonya n'obbanoonya nga mwebuuza wa gye badda? Ate era nze kale ogenda ku Kampala nali siriiwo kuno era nga nze ndi Kampala naye yatambula agenda kubanga Kampala waliyo nnyo abantu baffe bw'atyo naye n'atambula ge naye yeekolako ne yeeyiiya okulaba nti yeeyongerako n'asoma kale. Yalwanagana olw'obulamu bwe yalwanagana okuddayo okusoma kwe naye n'asomako kyasomye Mukama Katonda yamwagaliza netambulira mu mbeera eyo nga bw'olaba. Taata njagala okuddako gy'oli bwe tugamba ekigambo kino eky'okweyiiya ebiseera ebisinga kireeta ebibuuzo bingi kubanga tuzaala abaana nga tulina okubalabirira nga tulina okulaba nga tubatuusa wa gye twagala babeere nga batuuka naye bw'owulira nti embeera yalema omwana n'agenda okuba nga yeeyiiya gwe ng'omuzadde oyinza okwebuuza n'ogamba naye ddala omwana ono agenze kweyiiya mu ki? Ekyo mmwe tekibajjira? Kijja naye nga yasiibula bulungi nnyo n'agenda naye gye yagenda era yatuukire wa taata w'omulala asobola okubeerayo n'asaba ku school fees ne basobola omuyambako kye bamuyambako kyasigala n'asobola okutandika okulabika n'asaba ku biyambi obulabika nti era akola ki yeeyongerayo nawe yafunira ku mirimu n'atandika okukola kubaako emirimu gy'akola. Weewaawo saagala genda nnyo mukola kwe naye Nahya ono nze ntandika okumumanya ng'ali bweru ng'alaajana nno nkusobola kulaba ng'akomawo wano simanyi oba mu kugenda kwe ebweru mwakimanyaako n'okkomawo kwe. Ntandikire wa ssenga ntandikire wa taata. Ogenda kwe nawulira buwulizi nti yagenze ebweru teyasobola kudda tutegeeza nti ngenda bweru yambadde manyi nti akyaliyo kuba aliwo abambuuzaako ba mirundi ebiri ne baŋŋamba nga tuludde omulaba tubadde tulaba ekinnayuganda ekyo naye nga tukyamulaba naye mbagamba nti nawulira nti yagenda ebweru akyali bweru gy'ali naye kati ndabidde wano ng'akomyewo
kadde saasobola kwogerako naye bbanga lyamazeeyo saamuwuliza. Okay. Ate senga gwe kyogamba ku ekyo yabategeezaako? Yantegeezaako era okugenda kwe nakutegeerako era natandika okugoba ebintu nga n'omuntu yali mu mitambo w'ebyo yali muwala waffe nga be bali mu ofiisi y'okugoba ebyo. Ebyatandika bwe bityo neŋŋamba nga ali abeewandiisa naŋŋamba lwaki seewandiisizeeyo nange nenkola ki? Ne mugamba ye genda weewandiise era wenjogera nga aliyo era ne muwala wange era yakyasigaddeyo. Naye mu kugenda kati n'alwawo naŋŋamba ye bannange kiki oba kyendiko lwaki nze abantu bagenze ekibinja kyange byonna bye nabadde nsuubira bagenze. Mugamba gumiikirizo babiri baawo simanyi naye kale baŋŋumya naye mba ndi awo n'alwawo bambi naye mba ndi awo nga nkubira essimu nti omanyi nti twayiseemu nti oli ludda nti ndi ku kisaawe Entebbe. Ne mugamba Mukama nga yeebale naye kati kuno kwali okugenda nga covid atuuse kye nawulirako kye naleese ategera bulumi kati ennyonyi yaabwe yali esembyeyo ne bagigaana ne babagamba babazzeeyo. Naye nze kyemmanyi mbongoobwe engeri gye yali yalaja n'ennyogera nanga nti ndowooza ate enkoma egindi eno ate banzizeeyo. Awo nkozesa obwongo bwange. Awo ne baŋŋamba bwe baatuuka okubagamba nti baddeyo nti awo ye we yeeyiza n'ababulako. Oyo yabatwala bw'ati bwannyinnyonnyola yabatwala n'ababulako kati n'atandika okukola ki naŋŋamba oyo yabatwala n'agamba nti ndowooza oba mu nnyonyi mwe yagenda mwalimu n'abalala b'amaanyi ne basobola okwemulula kubanga tulinayo oba n'omulala kati tetukyakwatagana naye kakati ate avudde emikono gyaffe kubanga kati engeri gye tutamuzizza alabika avudde. Ne mugamba Katonda ajja kumuyambira eyo yalimanyi n'atandika okukola ki okweyiya mpola ng'afuna ne baŋŋamba nga nti afuna naye ekyaddako ku byo abaŋŋamba Nahiya ye yennyini aye ne munnange kyenva ŋŋamba munaye gwembeera naye ko nze noonya ku Nahiya tulabe oba ali ku WhatsApp nga kwali nasobola omulaba. Ekyomukisa naŋŋamba wuno kwali naŋŋamba nti bwenjogerera wano ngenda kufa bufi nti kiki n'agamba okimanyise nga nti baali bagenda ku nsaddaaka awo nakoma ne ŋŋamba ebyange biwedde. Nahiya kati alabika akoze eki ne mugamba sina kyakkola ne ntegeezaako bye nategeeza ne mbagamba n'agamba noonya buyambi bunziza ssente nnyinawo ezimu nti tulina munnaffe ayina essimu nti waliwo munnaffe ayina essimu naye buli ayina obuyambi bwonna aweereze ku ssimu bwe ziti ng'ali okwo akaaba bukaabi. Singa sina kyakkola sina buyambi ne ŋŋembako bye nagamba ne mbagamba bannange Nahiya agenda kukola ki Nahiya ali bw'ati ne bw'ati wabula sinza kubalimba nti ekyasembayo mu nze ne ŋŋamba nze ne ntandika kusabanga Katonda buli lunaku. Mmazeeko okumala kumpi oba mwezi nga mulamba nze nga seebaka nga buli lunaku nzuukuka ekiro ne ntuula ne ŋŋamba Katonda wandise Nahiya naye okufa sandiganye nayadde afiire ewaabwe ekyo kyokka naye Mukama nansaasira yayanukula essaala zange nagenda okulya nga bagamba Nahiya yakola ki yakomawo naye mbadde sinnaba kumulaba era nga mwannyina yaŋŋamba nti nze ankubira ku ssimu naye yaŋŋamba takyalina ssimu ya muntu n'omu era nali mulekedde wano essimu okudde ne mbagamba naye bwakubanga essimu mugambe essimu yange yeeno mugimuddize naye mwegayiridde nnyo ankubire naye Mukama Katonda amulungira abwansinkanye wano. Kwega okuva lwe yadda abadde takulaba nga simulabangako naye nga muwuliza nga baŋŋamba era Mike yaŋŋamba nti Nahiya yakomawo ankubira essimu ne mbagamba nabo b'essimu takyazirina naye essimu yange mugimuwe naŋŋamba nja kugimuwa naye naŋŋambako naŋŋamba Nahiya yali agambye okujjako eno kati nagenza okutuuka ne baŋŋamba teyajja oba kikindooza tiyasobola nembita nemuganda naye bwaddangamu n'akuba mumumpeera essimu yange ankubire naye Mukama mulungi. Weewaawo bingi Nahiya oyo bye tuyiseemu nga atubuulira okutwaliza awamu era mu kujja eno yagambye nti kaŋŋende neetonde bansonyiwe nabo nsuubira abanansonyiwa nange mbasonyiwe byonna ebyatusobako okutwaliza awamu ekitegeeza nti bingi ebiteekwa okuba nga biriwo
naye nze we mulabidde nga mulokole naye nga nkimanyi nti ate famire gyavaamu basiraamu so nkimanyi nti ekyo kiri kimu ku ebyo osanga ye kennyini anajja wano n'atubuulira biki ebyo byayagala okubanga bamusonyiwamu ate era naye n'okusonyiwa abo abayinza okubanga bamusobya okutwaliza wamu. Bingi byempulidde yayogera ku malogo okutwaliza wamu yagage gamukwaga gamulemesa n'okubanga asoma nga bwe yandibadde asoma ffe nga byatugambe eyo kye simanyi oba nakyo kirimu obutuufu oba nedda. Taata ebyamalogo besiibinako bwino ye nga ye yinza okuba nga agamanyiiko era gaavaawo era gamutandika gatya kati nze kizibu nnyo okugamba nti oba yalogebwa mpozi kyemmanyiiko ffe abooluganda waliwo taata w'omuto tebaakwatagananga bulungi oba yamufunamu obuzibu kisoboka okubaawo sikiwakanya nnyo kyemmanyiiko nti enkwatagana ye naye yajja neetoniwamukko kati simmanyi oba yakifunamu nti oba yalogebwamu oba kati awo ye yasinga okukimanya kuba saafunako bwino we tyambuliremu taata ndi bwe bwenti ne bwenti okujja kwe yagendanga najja n'alaba jjajjaawo awo n'addayo bw'atyo kyoli bulungi nti ndi bulungi n'agenda. Then ensonga y'eddiini ffe tuli basiraamu wano tatugamba nko nti yali alokose era nze lwe yasembayo okujja wano yajja eri bannyina emmanga gye bali n'amala ennaku nga 2-3 paka lwe yagenda. Dembe lye weewaawo senga tegoyogera kiku ekyo mba nakakiwulira naye yalinga sikimanyi ndoza era yava kuno oba yalokose akomyewo oba yagenda nga alokose ebyamutuusa byeyatuukako byamutuusiza okubanga mulokole muneebwe kityo buli muntu ayina gyakoma nuga nti oba kandokoke bwenti ne bwenti oba kankole ntya sigaana weewaawo naye njagala ojje wano obuulire bamaama senga ne taata biki ebyo byeyagala okusonyiwamu oba toyagala byogerera wano olina walala weeyagala okubyogerera wano wenjagala ojje obuulire taata ne maama bakusonyiwe osanga waliwo ebyasoba awo tubeere nga tugenda. Senga wange taata gyebaleko senga nawabuuzizza dda kale kakati munange omanyi nalokoka kati nze bwe ndokoka eddiini gyensoma egamba bw'otasonyiwa naye tolisonyiyibwa kati olina soka kusonyiwa woba olinayo omuntu gw'owulira nti yakunyiiza ate naye nomaana omusaba ekisonyiwo omanyi senga obulamu bwange bwonna obwogedde bulungi era ne taata akituufu abumanyi ddala kubanga be bankuza ye kennyini yampeeranga n'okumpeerera kati gye twamayiriza mu kuvaawo waka paka kati bbanga libadde nenga nze sikomawo si kye kyalibadde kituufu kubanga gye buva ne bwenkana omuntu abaako newaabwe naye kati nze byanzijawo kale ku lwange byatuviirako obutaba nabomu byebindeesobola okuba kati nalokoka sikyabisobolera ddalira kubikkiriza nga we nabigana mu ntandikwa mbetondere kubanga basigala bazadde bange era nammwe bakadde bange munsonyiwe naye ng'eddiini yo nakyuka ate nange mbaagaliza kudda gye ndi kansooke na taata munnaye nze nalokoka era bwe ndokoka naye nensigala nga wadde nalokoka tekikujjako kuba nti oyina ekika family mova kubanga gye biva byenkana nze mu kiseera nyinza okuba kale nsobola okwebeezaawo nga bwe kibadde ebbanga lyonna naye bagamba nti oba oli awo ate omwana wange yayinza okwetaaga obukojja nga embeera eyinza omusanga nga gyalina okukulira kati bwe mba nalekayo ensigo embi ayinza okujja naye n'agobozebwa taata ku byonna ebyaliwo nga tewali kyokisiza kuba nze sikyalina kyama ebyama ebyange bwe nalokoka byonna ne mbyogera kuba nze bwe nalokoka Katonda yaŋŋamba kutabujulizi bwange kati nammwe sitoole yange mwalina ogiyingiramu kubanga mmwe bakadde bange
paka wenstituse ninga okubogerako obogezi tekijja kumala jjajja yankuza gyali naawe we muli temunafa ngo ndaba mukisa munene okomawo okuddamu okubakyalira tuzzeewo obumu wakubadde nga nze kati nasala eddiiro nenva mu busiraamu oba simanyi oba gwe okyogerako ki ekyaki nze ekyokulokoka olina emyaka emeka 32 oli waddembe okukola kyoyagala amina nnyo kuba sijja kugamba nti nze ŋŋaanye kate gwe ogaanye nja kubeera kino katata nina kyenjagala okubeetonderamu okusooka omanyi enkwatagana yaffe naawe ogimanyi ffenna awaka tebadde nga ya muggundu ebeerawo katola katono bwekutuka bweddamu ennaku 2 bwevaawo mu mbeera z'ebyo ebyabaawo byatuviirako okubanga tetwakkiriziganya ebiwanozibwa okuba nti zo mpewo za kika ate nga mwe mwali mugamba oba oli awo gwe mwenze gwe mulaba nti ziri ku nze kyennawakanya kati nze madde ŋŋamba taata nze nga bwe nalokoka nkyasobola okusigala nga ndi omu ku kika kyammwe oba wendokoka era kinsindiikiriza ddala okusigala gye mbadde ekika kyaffe kirimu abakatuliki n'abasiraamu ffenna situli basiraamu era bakyali baganda baffe banyinaffe kati akabonero akankomezaawo gye muli nga mu butuufu kirumiriza nti wookula n'ozaala omwana abeera ne sayidi 2 aba n'ekika kye ate n'obukojja nga mu butuufu n'alyetaaza okugamba nti kale lwakiri newe mba nina gye ŋŋambye okutambula bw'oleka omwana wo mu kifo ky'abantu bo abaakukuza obeera tolina bweyaliikirivu nti gwe bakkuliza ne batakutuusaako bulabe ate omwana gwe banaasobola nga ŋŋamba nti nsobola okuddamu n'ennyanizibwa mu kika kino waakubadde nti nayawukana nammwe mu mbeera z'okuba nti tetwakwatagana nze ninako omusango nali nnyombyeko naawe tetwayomba azin direct naye olw'okuba mwasanga kimu kati ne mulekayo embeera eraga nti nze oba nabanyooma ne sikkirizaganya nammwe kati ne mubeera nga mulaba ng'oba nze ebbanga tewasembayo okujja wano olina obuzibu wansangamu nga bwe nkunnyonnyodde era bwe mba nkunyumyako koonako katono kubanga tewambeera nnyo nkonge ennene mu kkubo kubanga nze gwe muntu eyasookera ddala okunnyambako nga kitanga afudde ku ngeri y'okunkwasaganyako okusoma kubanga gwe wasookera ddala okumpa ku ssente eza school fees okuva mu primary ebitabo secondary S1 waginsasulira kati mbeera ezo naye nga mbiri ebyekika bye mbaddeko nti mwatuukako ekiseera kuba ebigambo byasigalamu n'ebiyiti nga mbunze mbalabye ennaku wakiwulirako ku nze ab'ekika nga twogera oba ku nze nga omanya ebigambo tebibula kubanga mukimanyi bulungi nti nanyiigako ekyo wakiwulira neŋŋamba ngenda bookya mu nju mwenna basatu gwe nkookye jjajja ne tata Bukanya mwenna mwali bwakufa olunaku lumu ekyo nkimanyi okimanyi ate nali ngenda kikola Gaddafi yajja n'abikugamba nti ogwo ogenda kutwokya sikiwulirangako ate wakuba essimu taata ng'okubira maama Amina ng'omugamba ate kati naye akwefuulidde omukyala gwe wazaalamu abaana naliwaawo nti tukwokye nga naye kwali sikijjukira mpozi ebbanga liyise naye nzi gye mbadde nti nkimanyi tetukolagana ate nga naawe kinkakasa nti okimanyi nti waliwo ekyatuviirako obutabanga tukwatagana bulungi naye nga bwe tukula omanyi munnaaye tosobola kubeera na bukyayi bbanga lyonna tukula kati nze bwe nakuze ne neebuulirira ninga naye kino kika kyange lunaku lugenda kukyoba oli awo nfune omukisa ogw'omusajja okuŋŋa naye waye wammwe oyinayo nze Eva nsigala neegaana siina naye ng'omuntu yeebuuza oba tolina wammwe gwe wava buvi mu ggulu n'otonnya ninga kankozesa omukisa gw'abakadde bange nga bakyali balamu wonna we nabasobya nze kale mbeetondere kuba ekirungi kati nakula tebakyasobola kunkozesa nsobi engeri gye namaana dde okusalawo we watuufu gye nalaba nga nze yewali ekitangaala kyange nkomewo mbeetondere taata kyekibadde kindeese wamu n'okubalabako anti nze bugazi sikulinako buzibu kati tuli bumu anti okuva olubereberye eggaali wasembayo okujja olina obuzibu wansiŋŋaanamu nti sitwanyumya sitwayogera ekyokwogera kungulu oyinza osobola okukyogera naye nga ku mutima gwo kuliko kirala taata okimanyi gwe ku mutima wabikkulako n'olaba nga ndi kirala sisaa gubikkula naye mbuuza era omuntu bw'ova awantu ng'ogenzeewo soga nti antunudde bubi tambuuzizza ebigambo bye nnakubuulira obijjukira oba tobijjukira wambuulira bingi era mbijjukira wangamba nti gye bifa gye bwenkana wammwe wasigala wammwe era wali oŋŋambyeko mbeeko mu mbuga wengenda kati ninsuleeko ku kigali nega kigali kyo mbadde sikireese naye we naddayo nenkomawo nakyo oba oli awo naaba nsobola okukiteekayo
Nina nakubulya ne ganjaga tubeere omuntu omu tubeere omu byemukola byemutambula ne bali bato beneeyisa gye beeyisaamu nega nti tubeere omuntu omu eka yeeka kibere kinnasembayo. So yange kibadde kinkomezaawo nga mu butuufu enjawukana mu famire mu butuufu ndaba nga ekula ate mazeewo ebbanga ddene naye nga obanga ku sayidi y'ogwolaga tewali buzibu tusonyiye kitegeeza mba nsobola nange era okugattako bannange abadde bateekawo oba beegatta ku nze nga nze nateekawo omuwaatwa ngeri yampalaniraako oba nabo balina ensonga zaabwe ng'ensonga bwe tukula ebintu tosaasigala ng'obikola nga muto. Mbadde nsaba taata tuddemu tukwatagane nga famire. Sirina buzibu nze Yanzanya kubulidde mu ddiini yaffe ffenna tuli basiraamu mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Ate buli omu eddembe ery'okutunuulira wa waalaba waafunira emirembe. Olaba nga gy'oli mirembe gy'ogirina tewali buzibu. Ffenna tuli bantu ba Katonda. Senga wange gwe waŋŋamba wangobera ku by'okugenda ebweru era nali siri oluvannyuma lw'okugendako mu kampuni gye baali banzibidde ne nkusangako mu meeting emu awo owa taata omu gye nali nzize mubiri bye twali tuteeseza okuzimba ennyumba ya famire kwe kuŋŋamba naye muwala wo ayinako waali era nondagiira mwegatteko. Saakusiibula lwa nsonga nali nakusiibula dde emirundi mingi nga sigenda ekyo nsaba onsonyiwe naye nako obuzibu kubanga bino mu kusiibula biba bizibu okusiibula okujjako omuntu asiibula kuki kwolwo olunaku naye lwaba nti kati nozisaawa etuuse naye wano nga bakyewanja okola kutya aweekanga osiibudde emirundi n'emirundi ate n'otagenda. Singa nkwebaza okuba nti oli wanjawulo gyendi mwe tukyewuunyisa mu bantu bonna ekiseera kyemmaze nga nze tetukyalinawo nkwatagana y'amaanyi nnyo ya muggundu gwe munayi nasigala naawe era wadde wakubadde toli mukubi wa ssimu naye ng'ombiipingangako nze nenkuva nga nze sengaawo ate nange wankyawa nigaa nedda senga nkwagala. Nkwebaza okusooka olw'ekyo nti gwe at least mu bantu bonna wasigalanga lwakiri ombiipingako okunzijukiza nti omanyi senga neyanza we bali kunjagala. Kale senga nno nze wondabira we nali ngoba ebyokugenda ebweru nga biganye nakola byonna nempulira nga nkooye kati nga munze ate nfuna ebirooto bingi ebirabikibwa Yesu Kristo nga mpulira munze ali mukonkona mu mutima gwange ngamba muggulire kulebyo bye nayitamu ebingi nenga naye lwakiseewaayo nenzigulira omusajja ono ankonkona. Senga wano wondabira eno Bayibuli era nno nze nalokoka simanyi oba kigenda sigala kikusanyusa oba kikwennyamiza. Nange wasalawo emyaka gyo gyegyo weesaliddewo buli muntu yeesalirawo oba bwe wasalawo obanga wonna katoyi kyalinawo otalengera oba bwe wayagala tewali buzibu ate Mike bwe yasalawo amukola ki. Singa natukako mu mbeera nga ndi eyo nentuuka okukolerayo ekiraamo nga binfundiridde nembasaba ninga ne bantu mubakite mu nnyamba lwakiri mu lusonde buli omu 10 ng'ettafaali we baakola bane enkomewo nga ndaba sirinawe ngira lwaki temwannyamba oba simanyi mwagaana buganyi sooka senga ombuulire. Situwagaana kuba nze nagezaako okugenda nga mbulya buli omu nensalawo nenkubira ne Muhammad ali mu Amerika nembimuyitiramu era Muhammad n'aŋŋamba nti kandabe oba nasobola okukwatagana naye bane nakubako nene essimu emasaka nembaga nti bane muli awo nti Madina ali mbeera bwati ne bwati naye situmanyi bannange nga ogamba ku bantu olumu nga takwanukudde naye nga mpulira nga njagala bane tusalewo abantu banne obeereko we bagwa nembulwako omuntu ayamba nensala nga kankubire ku Muhammad njogereko ku Muhammad ndabe Muhammad n'aŋŋamba nti kandabe era n'agamba nayiga nti mufune essimu yammwe essimu ye ndabe nti ndyogerako naye kati awo simanyi oba ayogerakoko naye saayogerako naye nze nali ndowooza ate nze engeri gye sirina nti nnya essimu ya WhatsApp kati nga soogera nnyo na Muhammad era nze nteekwa kubeera nga nnyina omuntu ali ku WhatsApp oba Muhammad nemukwasa awo nentandika okwogera naye naye kati ennaku zino nange ndudde nga simanyi bimuvaako era nga njagala nnyo okumbuuza banne Muhammad wa mukwasa akubanga yali amalidde n'aŋŋamba nja kumukwasa banne kangezeeko nga bwe nsobola ndabe nti mukwasa ne mugamba anoonya ssente kumwongerezaako alina ssente ze ayinayo ekitundu naye banne mwongerezeeko bannange naye no nakubayo era nenjogera
senga bali kunwanirira era mwattu webalire ddala butanvaamu nkwebaza era nze maaso go nga nkubuuza nti senga nnako abantu bonna we nali nkusobezza kubanga mpulira njagala kwetondera n'ensi yonna nendaba nze simanyiwo kubanga nze siyombangako naawe tobikkirira nze singa sikyalina kyama nze siina we nkubikkira kati obanga wonna kusobyaki oba waba oŋŋamba ninfukamira mu maaso ninga senga onsonyiwa okujjako nayogera luli kimu ne muga Nahia yandikomyewo nakiya nakubira ku simu naŋŋamba nti nakomyewo nsonyiwa nakomawo mu mbeera nga si nnungi kati nga siina bwe nkuba n'essimu nga sizirina tekirina buzibu era nze nabeeranga nambaga nti era essaawa yonna bw'anaaba muno era nja kumulaba ate engeri gye nali maze okuwa gundi oli essimu yange nga manyi nti era bw'onookuba ate nga ne bansuubiza n'okunsuubiza nti ajja kujjako eno yagamba okujjako eno naye bw'alijjako eno naye mbagambye omunaamuwa ennamba yange agenda kunkubira bw'aba tazirina kale senga neyanza nnyo naye nga sinakubasiibula nga munyiridde nsanze mulina gye mulaga sibitegeera tata munyumye bulala tulina abagenyi owaka wano waliwo abagenyi bagenyi oba bavudde Kampala bava Masaka mukolo ki taata mukolo oguliwo omuwala aleeta baawe wano mwana munne kujja kutukyalirako muganda wange muto wange muggwe oba simanyi waani muwala wange yennyini anti banga ddene mbadde nkugamba nti agenda kukola omukolo ogw'okwanjula naye tagenda kwanjulira wano agenda kwanjulira wa jjajja we gye yakulira erusayidize kooki eyo naye bagenda kukyala kati wanaze kukyala nga ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokuna kati oba olisobola ate ogamba nga tebaŋŋamba kale senga neyanza nnyo kati nsanyuse nange obbasanga awamu kuba mu butuufu mbadde si kyensuubira era nensanyuka okunyaniriza okukomawo mu famire nkomyewo nno ate kati siddayo wabula okusigala okubabuulira enjiri kuba nammwe njagala mulokoke taata njagala mulokoke bw'oba oyagala ebyokunyumyako tusigale nga tukwatagana ndi musiraamu paka lwendifa ndi mulokole obulokole bwange bwe nnina mu busiraamu paka era ekyo njagala osigale ng'oli mwana wange oli mukwano gwange ekyo tokireeta wano oli mwana wange ne bw'onsiŋŋaana wa tuli bumu beerayo gy'oli nange mbeere gye ndi ekyo tekijja kusoboka nasi kyampaka tekiba kyampaka kiba kyakkiriza na mutima n'oyatula nakamwako nanti nkubulidde kyendi kyenfaanana sikuyinaako buzibu naye ekyo totagana senga tolokoke naawe sinakirowooza kale senga onaaba okirowoozezza buli kimu kiba n'ebiro byakyo kale naye nga sinakirowooza beyanziza nnyo nsonyidde ddala ebyamusobako simuyinaako buzibu bwonna n'akamu naye yandowooza owulidde suubira nali nyimiddeko awo ne tusikako omuggwa ne tuyombagana kale nga bw'omanyi omuntu asobola okwogera ebigambo nti bagambye bagenda kutta biki biki naye mubuuza naye ani abagambye kati n'atwalira bwamu oba olw'obukyayi naye nze muntu oba omuntu w'abantu kuba bwe mba nkunyubuulidde enjogebwa gye njogebwa ano kuganze oba mukisa mubi gwe gwankwata simanyi nakuma buli mwana ajoganze naye sijja kugamba nti yali anvumyeko oba yali atumyeko eyo n'agamba nti taata oyo bwati ne bwati kale ndowooza naye owulidde okakkanye kubanga kikola bulungi okubanga otuuse taata nze naye yayogera ebigambo bingi nenga nti njagala ontwaleko tutuukeko eri abazadde tuwulire ddala kuba yatuuka n'okugamba nti yeeno ekika yali akivuddemu nga bw'atyo bw'ayogera okutwaliza wamu so taata takugobangako mu kika olabika gwe wafuna endowooza n'obanga obivaamu naye nga kyetumanyiiko yalina enkubagana y'amaanyi ne taata wooli naye ebiseera byali tannakufuna birowoozo oba kati nga byalina byagala kulokoka kale bonna bagezangako buli omu okuwulira nga ani asinga munne ani asinga munne koga ne biba biwanvu ne bibeereyo paka naye kati Mukama ye musaasizi ye musonyiyi buli kimu n'amusobozesa sanga era oba n'oli Mukama bw'ali bamusobozeseza yinza bakwasaganya ne babeera obumu Mukama yasinga okumanya
Tweyanza taata, tweyanza otwaniriza yadde tuze ne muwalawo ffe tweyanziza naye yandowooza buli kimu kyonna kiteredde kati olyoke omutima guli wamu kati nzize mu kika naye alabika azze n'okujja wano ng'awulira akankana era nina nebyenguze naye sukaali simanyi bagenda nakumunywa naye kati kinzizzaamu amaanyi oleese ngolooza tebajja kumunywa nga manyi bagenda muyiwanga nkyaliwo ndabeko nga agwera ku ttaka abamu basiraamu abamu si basiraamu bakulu baffe gye bali e Kampala abamu basiraamu abamu si basiraamu ate n'abali wano bonna be mulaba buli omu ayina eddiini ye naye tusobodde okubeera obumu singa tubadde tuli nti ffekka tubeera ffekka twaliise basiraamu wano tolina n'omu olabako natalabuusi nti oli ono tuli omuntu omu omwana oyo twakula naye ensonga eyali enkulu yagalanga nnyo okuzannya firimu wabeeranga muti gwa ffene bwe yabulamu nga mugamba wanulayo ebito ebiri tubitindike n'omugamba bitonaga gwe nkugambye wanula ng'ayengedde ogenda okutukansi nga amututte nagamba kati wano tuzannya ka firimu naye nga teyali muntu mubi waliwo omuntu ng'ayagala ekitone kye kinaavaayo kitya omanyi ekitone kibeera mu musaayi kati nganza abasawo bagamba nnywe nnyo ne batanja bulya kyenkola ki kyenywa buli kadde mbeera ku mpaawo nkwata ku mpaawo siina nnyo kyamaanyi nti yabbanga teyabbanga ebyo byeyabeerangamu naye embula gye yatubulako naffe twakola ki twagitegera twagenda okuwulira tubuuza taata we muwala we yalaga luddawa nti ali mu Kampala omanyi n'abeeruka yagamba abeera Kampala n'abeera eyo wansi eyo bakawenja gye babeera ebitone teyalina kimu kyokka yali amanyi okubaka n'okubaka yali akumanyi ng'amanyi okubaka oyogerako kimu kyokka bwe kityo onywa mazzi onywa kyako akensomereko sikulufiizi wa bazadde we yafa bwerere oba nze nalya sikulufiizi wo okanywa bulijjo oba mu biseera buli lunaku yafukanga bbanja ne mbasitemye ebikata mu lusaalu nanyinwako nkwata ku mpaawo kale ate teye naye yamulokole kati yalokoka naye nze saalokoka